Wadde gavumenti yaleeta ennongosereza mu tteeka ly'ettaka okulaba ng'omuze ogw'okugobaganya ab'ebibanja gukoma, kirabika gulanda bulanzi ng'abantu bangi bagobeddwa mu bibanja byabwe. Kino nno kye kiwalirizza omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga bannannyini ttaka bonna ababadde benyigira mu muze guno bagukomya bunnambiro kubanga kimenya mateeka era ayimirizza okugoba omuntu yenna ku ttaka. Pulezidenti agamba nti bannyini ttaka balina omuze ogw'okugamba abantu okwegula kyokka si kyabuwaze omuntu okwegula. Si kyakuwaliriza nti neegule. Bwe mba sobola kwegula nyinza kwegula, naye bwe mba sisobola nsigala ku kibanja kyange awatali antawaanya. Pulezidenti agamba nti omuntu yenna kati okugoba abantu ku ttaka alina okufuna ekiwandiiko okuva omuwandiisi wa kkooti enkulu okwewala abantu abeeyambisa ekitongole ekiramuzi okutulugunya bannayuganda. Okusinziira ku pulezidenti, abagagga tebalina kweyambisa maanyi gaabwe nga batulugunya abatalina, era abakikola balina okweyambisa amateeka agateekebwawo gavumenti ng'alabudde n'ekitongole ekiramuzi ekitera okukozesebwa mu buvuyo bw'ettaka. Mu kiseera kye kimu pulezidenti agamba nti nannyini ettaka okugamba nti atunze abeera tatunze ba bibanja wabula atunda kyapa kye. Ffe ab'ebibanja omuntu ng'oyo twandimugambye nti ffe tetufaayo. Oba otunza oguzza oba otunze otunda kyapa si bibanja, ffe tusigala ku bibanja byaffe. Pulezidenti agamba nti okuva gavumenti lwe yaleeta etteeka ly'ettaka ezze efuna okusoomozebwa kungi naddala okuva mu bantu abawagira omuze guno kyokka nga basobola okubawangula. You remember the opposition we had in Namboze went around with his group. Bagala kunyaga ettaka lya Ssaabasajja, bagala kunyaga ettaka ly'Obuganda, all over Buganda. We tried to talk to them reasonably, they refused. So we counter-attack. Ettaka ligenze lirinnya akatale mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu naddala mu bitundu bya Buganda, kyokka pulezidenti agamba abantu abanyaga ensimbi z'omuwi w'omusolo wamu n'abo abakukusa ebyamaguzi nga beepe n'omusolo be baleese ebbeeyi y'ettaka okupaaluuka. Kati pulezidenti ataddewo akakiiko akakulemberwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka Aidah Nantaba okulaba ng'abantu bonna abagobeddwa mu bibanja byabwe babiddako mu bwangu.